Lwaki abantu bagenda ne bagira ate ekiseera ne kituuka naddala nga bawandiika ebiraamo, ate ne bagenda bagamba nti ate kaakati addamu n'awandiika nti ate kaakati ebintu byange bino ate mbiwadde muganda wange w'egindi wabigaba nkolera ku musajja akwinanyawo nti wabigaba, gamba mukyala wabigaba, toddamu. Temukola nsobi zifaana bwe zityo. Muganda wange Kyeswa wabigabira mwana muwala oyo ow'emmamba oyo era kati kyolina okukola nga mukulu Kyeswa nga nze muganda kutuula butuuzi tulabe ono mugalu omukyala waffe atukkiriza naye tumuweeko. Kwegamba kano ke kafo sebo bishop ke kafo kokka mu kanisa kano akeetaaga okusabiranga buli kiseera wano. Ke kafo mu kanisa abantu we balimbaganira emisana tuku n'enseera bakaana akafo keetaaga okusabira buli kiseera. Abantu bagenda ne bajja wano n'alekanga bakazi abalala bonna era ne balimbaganira wano. Kano akafo keetaaga okusabiranga buli kiseera. Ne bajja ne bakola endagaano wano, nkuwadde ebintu byonna mubigaba temulaba. Kakati alina ogenda okula wiiru. Nakola ekiraamo emyaka 25 egiyise, naye nga kukakasa bukakasa tebintu byo bino abaana bo bayinza okuja tubiwandiike bulungi tuweeko munnamateeka waffe aleme kutawanya senga Mukama ntwala mu ggulu okusooka kuba nabikuwa. Ate naye alina bakadde baamwana nange mbikuwadde, nange nkangaza we ŋŋendako eyo mubenge ngamba bino baabimpa bino ettaka lino kubanga twakikolera wano. Bana abantu abalayira mu ndagaano mubukuba ebiragaano bino mubimanya amakulu gaabyo. Ndagadde kino nkijjeyo bulungi. Mwe basajja mmwe namwe togenda ng'ogabaagaba bintu bya mukazi bye wamuwedda mala okwebuuza. Amiina. Lamex Photography. Sabula ekifaananyi.